mwatugamba wano mu lumbe lwa Sseggirinya nti temulya ssente za Nakyemalira era ne muziika Sseggirinya ng'aziika omupakasi ne mujja ne mutukolako effujjo epitirivu mu kufa kwa Hereni essente zo nga muzikutte. Lwaki mukkiriza Hereni n'aziikibwa mu bitiibwa ebituufu ebya paalamenti nga mwakolako Sseggirinya effujjo ne mulemesa abaana b'okubaweerera ne mubalemesa abaama b'okubayamba ne mugamba nti temulya ssente za Nakyemalira? Pulezidenti Museveni yakyuse. Mwe baferemu abapolitikisi mu abanugu muveeyo mutubuulire ku luno omubaka w'e Kalangala eyafudde yabadde wa NRM nga mutudde mu paalamenti ne mumuteeseza okumuziika ne mubuziika mu bitiibwa. Mwali munyooma kika bunafu nga temugenze kuwamba mulambo gwa Hereni nga bwe mwawamba ogwa Sseggirinya. Ne mujja mutukolako effujjo e Masaka ne mulemesa baminisita bonna okuziika Sseggirinya n'ayamba abaana 8 be yaleka. Ne mudda ku TV ne mutegeeza ensi n'amalediyo nti mmwe temuwaagala buyambi bwa Nakyemalira mujja mweziikira. Mwayiminyanga ali mu kkoona nga mugamba ayagala okulya ssente za Museveni ayite wali, ayagala okuziika Sseggirinya dde wano. Kati nga ndabye mugirya emmere ya Nakyemalira. Pulezidenti Museveni yakyuse. Mulekeraawo okubuzaabuza bannayuganda nga muli mu katemba. Era twagala mukwate ssente zonna nga bwe mwaziwadde bwe baziwadde Hereni Nakimuli bwe baba twawamba omulambo gwa Sseggirinya okugujjawa. Sseggirinya yaziikibwawa? Tenti zaali luddawa? Ekyoto kyakumibwawa? Twaguwamba okuvaawa? Era ne tugutwalawa? Omanyi ebiseera ebisinga abantu bano beegeziwaza. Kambuuze ekibuuzo. Ebitiibwa bya paalamenti mu maka ga taata wa Sseggirinya byali tebisaana kutuulamu? Oba ono gwe twaziise Nakimuli, ebitiibwa bya paalamenti byasoose kgenda mu kisaawe oba byamusanze mu maka ga kitaawe? Then lwaki ebya Sseggirinya byalina kusooka kgenda mu kisaawe? Kambuuze ekibuuzo. Wali waali wafunda okusobola otulisa, kubanga gwe kyoyita ebitiibwa kwe kutulisa ag'amasasi ge walabye. Wali waali wafunda okusobola otulisa ng'eri ewaali awagaze waali wasoboka otulisiza? Lwaki ebitiibwa ebyo tebaabireeta wano bwebanga eimu yaabwe yali yakuziika Sseggirinya mu bitiibwa ebijjudde ebya paalamenti? Wano mwawamba omulambo gwa Sseggirinya mu luggya lwa kitaawe ate mwe twaguwambira nga tugujjawo era nga tuguzzaawa, nga tuguzzaawo era nga tuguteekawa. Sseggirinya yaziikibwa waabwe. Sseggirinya omulambo gwe, omubiri gwe gwali mu maka ga kitaawe mu luggya lwa kitaawe. Era ekyoto we kyakumibwa n'omubiri gwa Sseggirinya we gwasula, eyali ayagala okugujja mu maka ga kitaawe agutwale mu kisaawe si ye yali awambye? Lwaki nze nfuuka omuwambi eyaguteeka ewaabwe waagwo era nga gwaziikibwa manju wa nnyumba eya kitaawe waagwo? Ano ye yali awambye kuffe nabo. Ne mubeera eyo ne mwesiriwaza mbu twalemesa Sseggirinya omumuziika mu kitiibwa. Ekitiibwa kye ki? Ekitiibwa kye ki? Sseggirinya yali asinga kwagala Gani Saluti oba yali asinga kwagala bulamu bwe? Bwe kibanga yali ayagala asinga kwagala Gani Saluti, gwe fa tugikuwe. As simple as that. Olaba naawe atalina kyoli owuliranga obulamu bwo bwa mugaso nnyo okusinga okufa bakuwe Gani Saluti. Ate olwo Sseggirinya yali omubaka wa paalamenti. Obulamu bwa Sseggirinya tebwaweebwa kitiibwa, wabula omubiri gwa Sseggirinya wali oyagala oguwa ekitiibwa. Senga Sseggirinya yali akyasobola okwogera n'omubuuza okuwa ekitiibwa ng'ofudde n'okuwa obulamu bw'ekitiibwa, olowooza ki kye yali badde asinga okwagala? Naye abamu obulamu bwa Sseggirinya ekitiibwa baayagala okuwa omulambo gwe ekitiibwa ekitaali kibi, naye ate baayagala okuzannyira ebyobufuzi stiiru mu kufa kwe nga bwe babizannyidde mu bulamu bwe. Omubiri gwa Sseggirinya tegwali kagwambalageko, tekyali kya bya busuubuzi. Katubalageko. Ekyo kye wankola eky'okutulagako nti Sseggirinya musobola omukkiriza emagombe kyali kimala. Tewali maanyi ge wali oyinza kuwolesa kutulaga nti oli w'amaanyi okusinga okukkiriza Sseggirinya emagombe nga bwe wakikola. Wali okyayagala kukakasani bw'oli ow'amaanyi. Wali okyayagala kulagaani bw'oli ow'amaanyi. Gwe nnyabo, bwe muba muwulira nga twakola bubi
okuteeka omubiri gwa Sseggirinya mu maka ga kitaawe nga bwe yagamba ffe abaaliko naye, nga bwe yanyumiza ffe baani abaamusuula abaamuyebya era abaamutuusa okufa. Kakati tukole tuti mumuziikule baddemu babimuwe, as simple as that. Omuntu ana weeri n'omubiri weeguli. Bw'oba owulira ng'ekitiibwa kya Sseggirinya kyali kyamukubira masasi mu bbanga, mumuziikule baddemu bagakube, ki ekitaliiwo? Ekitiibwa ekyo gwe kyewayagaliza Sseggirinya ng'afudde tukikuwe ng'oli mulamu, tujje tugakkube okifune ng'oli mulamu. Lwaki ye Sseggirinya yali alina kifuna ng'amaze kufa? Lwaki obulamu bwe tebwagwana kitiibwa? Lwaki omubiri gwe gwali gusaana ekitiibwa? Bannange nno njagala okusooka okwebaza Kaito mulongo wa muganda waffe Alex Waiswa Mufumbira. Mwana, you are true definition of Owooluganda. Kafamire kano mujjudde enjaba, kafamire kano mujjudde abantu abaluvu. Kyova olaba twalinga tubanja Sseggirinya kuyimbulwa kuddizibwa ddembe lye nga bo bali eri bagenze bbawa ssente Sseggirinya bamwerabire. Tuli eno twambala t-shirt free Sseggirinya, tuli eno tuteekateeka kwegugunga Sseggirinya waffe nga bo balina offices mwe beegonnomese babookyezaayo bukadde 5. Kyokka ebbanga lyakoma okubeera mu kkomera obulamu gye bukoma okwonooneka, era gye bakoma okudamejinga obulamu bwe ne organizize abazikubamu obutwa. Ffe tuli mu kubanja abooluganda, bo bali mu kubanja mugabo Sseggirinya baamukolamu mu bulamu ne mu kufa baagala bamukolemu. Baakola mu Sseggirinya omusibe, ne bakola mu Sseggirinya omugenzi, ne bakola kati bali mu kukola mu Sseggirinya nguli. Ssente ezo z'ogamba mbu twalemesa abafamire okubawa ssente aga masasi gunshot z'oyogerako yali ATM password, yali password ya ATM. Kambuze ekibuuzo, ani yazireeta ne bazibagobya? Ssente kyali kyangu okugenda mu kisaawe okusinga okujja mu maka ga kitaawe. Baalemesa abaana okubaweerera, amasomero baagaggala. Ani yaggala amasomero? Ani alina ebisumuluzo by'amasomero ye yalemesa abaana okujjanjaba, okuweererwa? Nga tetwalina maanyi gabalemesa kubajja mu masomero nga basoma, babaleete kawempe babakubise campaign mu by-elections, babaleete ku campaign za Nnambi. Ng'ako go tetwagalina. Ate agabalemesa okubaweerera go ge twajjawa. Omanyi ebiseera ebisinga bakiyita Sirya Masavu nga talina zigagula. Kakati omuntu okuga nti abo bannemesa okuweerera abaana ba Sseggirinya nga basula mu nju zaffe, tulyoke tubabalemesa okubaweerera, basomera mu masomero gaffe nti twagaana okubaweereza school fees, twabalemesa mu ngeri ki okusobola okuweerera abaana ba Sseggirinya? Kyannaku nnyo nti nze Sseggirinya lwe yapalwe namanya nti alina baganda be, nali mmanyi yazaalwa omu ku kika ne mu nnyina. Ekirala nali simanyi nti yalina omukyala, nali mmanyi alina bubeezi bamaama b'abaana be yazaalangamu obuzaazi. Naye bwe yafa ne ndyoka nkulabira Sanyuka TVM bannamwandu ba Sseggirinya. Namwandu kyeki? Abaye namwandu kyeki? Nze nali mmanyi nti Sseggirinya yali talina mukyala, yazaalangamu buzaazi n'aleka eyo. Era nali sikimanyi nti Sseggirinya alina baganda be. Saabalabako mu ddwaliro, saabalabako mu kumubanja, saalabako ku mukyala wa Sseggirinya mu ddwaliro. Fe abaana ab'obulenzi kive bannyaffe tutakula, naddala singa tubeera ne bannyinaffe, kuba tubazira bannyaffe singa tukula ne tuvaamu baana bannaffe abalala, bamaama baffe tubazira. Kijja kita Sseggirinya okubanga yakokoolwa nga nnyina, nga saalabako ku muganda we mu ddwaliro, nga saalabako ku muganda wa mubanja. Wano omu we yabuuliza avuddewa? Kati bano be baki be muleeta? Baveeyo emmindi zibakubye, baveeyo ku mbisi yaabwe embisibisi, ne bajja bongera okufutyanka omulambo gwa Sseggirinya nga bwe baatuuka n'okugamba nti abaana babatwala ku DNA nga si babe. Kati bye baliwo bimugamba be twalemesa okuweerera, ate luswa be yatwala ku DNA n'atugamba si babe.
Kati baana kibe mwogerako. Muli awo mwenna muzunga ng'omuwaddi mu kanzu. Temumanyi kye muzzaako, temujjukira kye mwasooka kwogera, temujjukira kye mwasooka kuzannya. Muzunga buzunzi. Seggirinya bakebedde abaana DNA sibabe. Ne mulemesa abaana ba Seggirinya okubawera kati be baliwa. Which is which? Tutwale ki? Mama, with all due respect, bina byonna bigenda mu maaso n'ebimu n'owagira olonero wajja mbadde nsaba kkaadi bagimpeeruuswa asobole okulabirira abaana ekyo ekifo si kya Bwakabaka tekyali kya bwansikirano kyali kya buweereza naye omufu alina bye yatugamba era ze zimu ku nsonga lwaki ekyoto twagaana okukitwala mu kisaawe yatusaba twalimu mu kasenge naawe omufu yakusongera kuba mutta omufu yakusongera kuba adobonkanya obulamu bwe nkutya nnyo obutanyiiga ffe abataamuzaala ng'atuluma bwe bamusala kukalirako mulaba gaayise tegayoolwawo maama onneewuunyisa kubanga ne gwe wali osabira kkaadi amanyi olumba olwatta oyo kati kambuuze ekibuuzo Seggirinya lwaki mwamujja wano omuzeeye Kampala maama okakasa Seggirinya yali ateredde okakasa Seggirinya abasawo baamuta abo baanona Seggirinya wano ne bakakasa bo tebakyasobola bbiru zaagakaani omubaka wa paalamenti katugende tumujjanjabireko eka kasita afunyeemu olungubanguba ajja kuwona Seggirinya ne mumutwala n'azikirira ewaka omu oyo gwe mutuguluumiririza yali aleese Gani Salute omwami oyo bwe yafa omugenzi Seggi yajja ensambya namawulire amubuuza byawo nalebonga kitalo omumanyi ggwe kumufu kale okumanya mu ngeri ki gye twagala okutunnyonnyolamu era tuginnyonnyoke okumanya mu ngeri ki zireese ka TV ka Kaliisa nga bwe mumanyi amawulire gamba atazeerinnyidde ebyamakulu tebatunuzaawo kamera bo eva babeera mu bisasamaza kyovula abaafuna n'obuvumu obuvuma kyabazinga abajjeggaabo ne babeera mu bintu by'ekisiru ebintu ebitategeerekeka manyanga Seggirinya ne mulemesa abaana b'okubaweerera ate abatali babe ne mumulemesa okuziikibwa mu bitiibwa ate aboodobonkanya obulamu gwe kitiibwa ki ekisinga obulamu gwe bw'oba owulira nga Seggirinya twamulemesa okumuziika mu bitiibwa bitwale bwe bitwale ebya Seggirinya fa tubikuziikemu era bw'oba owulira nga twakola kivve tetwagenda mufuuwa mmwe musobola okuddamu ne mukola enteekateeka ze zimu si yajja okuba asoose okuziikibwa omusajja ne mumubonyaabonya mu bulamu ne mumubonyaabonya mu kufa ne mumubonyaabonyeza mu bwanguli ne mutawaanya Seggirinya ne mutawaanya omugenzi Seggirinya ne mutawaanya nguli Seggirinya byanfuna bye batunuulira bye byokka nenga mmwe bigenda batuusaawa mugenda na bimeka mulwane mwabali eyo toyitanga muwekka mu famire bano baganda baffe ababa wansi ennyo bajja batundanga abo baganda baffe abanywi b'emmindi bajja batundanga nze tonnyongera ezo mboozi mwannyina lakya nze bwenfanga baganda bange tebanvunaanyizibwako nkiddamu bwenfanga temunvunaanyizibwako obulamu bwange mubuzannyisizza ebyobufuzi ekimala temuzannyiranga ku mulambo gwange ebyobufuzi nkiddamu bwenfanga teri wa famire yange avunaanyizibwa ku mubiri gwange actually siri wa famire yange ndi wa famire ya Nuupu as simple as that olwala tebakujjanjaba oba mu ddwaliro opoota na birwadde bali eri bapepeya n'abaakutta oli mu kkomero oyagala kuyimbulwa bali eno babawa ssente omwana wabwe asigale ng'akyali munda temukyakyala nnyo bw'ofa ne baagala okufuna obwannannyini ku ggwe mu obwannannyini mubirina ku mirambo muli basezi ng'omulamu mwamummwe okumufunako obwannannyini
buli we baabocyangayo nga bamira, buli we baabangayo ke babawadde nga bamira. Kyokka ate mu kufa we balaga obwannannyini ku Sseggirinya kyoga lwaki temwamujjanjabanga? Lwaki temwamujjanjabanga? Era bannaabwe bennyini abamu be baayogeranga bye baayogeranga awo. Ate abaamujja eno omuwala oyo ali mu kkomera Mukama amusaasira ayimbulwe, be baamujja eno ne baakuba omulanga mu kumuziika. Lobu wa mmeka kozi yakabanga bondese mu buzibu buti munno najja nnoonya ggwe Kampala wano n'otaba mubi nompaawe nasegera laba bondeseewo nabulya ndage wakati walumbe talaga yandiraze okufa kuno n'ondaga wennaaba nga tonnakutuka wemusaba ekisaba ggwako baddeko mu kale bwe yasazeewo Mukama okukunona naye kale nsigadde bubi nsaana ya juna olumbe lwali tutte nze ne mmanyirirwa be baluuswa babba omulanga ku bafu nogaba nnanga omwana mufu abatannabulirayo mu ntaana ngino yakubye dda maama akama ekifo ky'omufu nkyagala ani aba yamusse era omufu tewamulyangako emmere oba tewamummanga eddagala kuba walaba opportunity bwafa okyayinza okutwala ekifo kyo ate gwe abadde ewe tewamulyangako emmere mu ddagala ye tewateekangamu obutwa wamuganyanga omumiranga eddagala lyoba wali kwekanga wansi wa piro oba wali flashinganga kubanga okuwonako kwali tekukukolera. Ate gwe ani yali kutegedde nga Sseggirinya mulamu? Walirabikidde ku ballot paper yani nga Sseggirinya mulamu? So nga ate wayagala ofune akalulu k'amazigo manyi ffe tulina ekisa bwe tulaba bakaaba naffe tutandikirawo okukaaba tukwatibwako mangu. Kakati omwana yalemwa okujja n'obusobozi bwonna oba ne manifesto yonna yajjanga n'amaziga. Muganda wange tubadde nga tuyita wano nange bwe tuyita wano n'agulanga akatogo n'abagabula ne bannange zeedabye ezigadde bubi nsaana ya juna. Tayina kye yayogera mu manifesto nti ngenda kukola kino yatunyumizanga mufu naffe twali tumumanyi kuba ffe twamulonda. Emboozi zanyumya za mufu. Wuyo akutte kamera agenze ku malaalo g'omufu. Mukama wange munnange bampe kaadi kali gwogenza osaba kaadi naye yeeremereddwa yafudde musajja wattu agijjewa. Kaadi ogirese Kampala ogenze gisaba ku malaalo era wagenda n'abantu be bamu abasanyuka TV kamera ziri awo akazindaalo kali awo ojja nti gwogamba tawulira olina muwulizisa ku kazindaalo kye kyatwaza kamera naye yali agenda birabirako TV omufu. Rubbish. Famire ezo bannange bw'ofunanga ku ssente banno basike otherwise bagenda kwettira. Ze ndi witness mu mbeera eyo. I'm a living example. Baba wanno mmeka omu bamugulira kipiki baba waaki omulala bamuwa hijja kugenda Mekka agenza ate kunoonya butukuvu ate mu bulamu obwange. Am I your creation? Mwana omuzadde maama wange takkirizibwa kukola hijja mu bulamu bwange ate gwe kiyenje. Abantu bange mubasse mubatemudde bonna mwagala okunfuula omulogo. Omuba muwayo emitwalo 3 agule ekifuluusi ky'emmere afumbe n'azannyira mu bulamu bw'abantu bange bonna. Buli wiiki mbika nga buli wiiki mbika eri bwe bagamba abantu ebigambo oyo ndo mumulaba. Asaddaaka mwe mulaba mirambo kugwa ye kye kimufuula ow'amaanyi najjoomu ate ndiddayo bwomu nkiddamu mu ssasa eryampeesa naweesebwayo omu ate ndiddayo bwomu naye kitangaala anaatera okujja buli omu oba buli lulimi lugenda kweyogerera ani yanzita. Tugenda kweyogerera ani yanzita muleka abaana b'abantu bamulekwa munoonya bitono n'otunuuli oli tamanyi na kuwandiika linnya lye naye bamusuubiza mbu buno obuyeekera we buyitawo ogenda kufuna ekifo mu gavumenti eyawo abaani aba bafuga gwe bw'obeera mu bafuga.
omujjegga omulala bamusuubiza yeekolera bwafa ewabadde ewuwe bafuuka wawo baani abanaabeera bapangisa gwe bw'obeera n'ewuwo sente ezammwe ne muziryanga embizzi ne muzizzanga mu bakazi oli n'akwata mukazi wa mutwala amulambuza amaka agatali gage tudigide munaku lw'amasanyu mukyala ebintu byateredde naffe tugenda kwegazanya ennyumba ogigabidde ye n'abeeraawo ne yeematiza yeekolera bwafa ngenda kutwala ewuwe ezize n'azikwana n'azizza mu bwenzi n'azizza mu myenge ate gwe baategekera omujjegga rubbish